Ensangi zino kizuuliddwa ng'emize mingi egimeruse mu bavubuka nga mu gino mwe muli ogw'obubbi, ogwa neekolera gyange, okuzannya betting ssaako n'emirala nkuyanja. Naye bo abavubuka bakyogerako bwe bati. Banyagandi bavuga Boko Haram nga mbeera Kasubi naye nga nkolera mu nsi yaffe gali emirundi mulimu ebitwaluka betwategedde oba abandi bali batuyambamu kubanga kale bateerawo projekiti ezimu ezokufuna akasente batusuubira kati ojja kubavubuka enamba zisinga omu kyagala kyakola okuba oba kyagala kukola lwansonga tewali mirimu gya kukola naye kyetwandyetaaze okukola nga gavumenti yaffe so tuyambayambaku neeterawo abavubuka ebyokukola webityo. Ate ku ludda lw'abazadde nabo bwe batyo bakyogerako. Okusizanga bwendaba abaana bakababuwala n'ab'obulenzi ensonga enkulu zenina ziringa ssatu. Ensonga esooka owa gye baakulira eyo gye bayita family background abazadde twetusuuliddeyo obwannabika. Abazadde abasinga abaana bwe tulaba omwana ekibi kyakola ate ffe tukiyita kirungi naye baniwanenya ku mwana otandika kumubalana kitegeeza abazadde tusobola otunanyizibwa tulina kusayidi zombi abazadde abakyala n'abazadde abaana ne ba aunties abaana bakudde zino extended families omuntu tewasenga mukola bizi basenga bakola byabwe. Ensonga endala abaana baagala nnyo ssente ez'amangu. Omwana atunuulira kubanga munaakutte ayikuba wate naye tamanyi wadde yakijja ate muziba gijjamu ebintu bisiya kusanga omwana agenda bisiya kubanga alabye munne ng'alina ki such a nice one. So okwagala okufuna ebyama oba competition mu baana ekirala the longer fear what kino kigende eri ba religious leaders. So we know some religious leaders tulina kulya bisiyaga okufuna ttezi, tulina kulya bisiyaga okula ekyaki kubanga abalala baagala nnyo amanya bamanya baagula mu six kitege. So omwana ajja kugenda mu bisiyaga kubanga ayagala abeere obanga yidda waggulu ku kyaki like ayinamu okuvuga emmotoka ennyingi kubanga ayagala church bamuti. So religious leaders nabo bakola omulimu gwabwe. Bwe twavuddeawo ne twolekera ku kasozi Lubaga tulabe bannaddiini bo ate bakyogerako batya. Nze Tony Seguya Bavubuka Lubaga Parish kati ku mulamwa gwe muleesinga kinandirowoozezza kiva byansinga kuba otunuulira kinandigambye nga Genesis ba wekitandika omulangira wekitandikira kibeera neraku yansimbi. Bubuka baba talina nsimbi agenda omuzungu kye bayita depression etera musindikiriza nagamba baka nnyo ku kino ekiragalagalagala osanga we nakinywa nja kwerabira ebiri ku nsi ne bino ebyabakyala kugenda kwetuula nakyo kyasimbi kyekisinga okukireka. Abayagala alaba banne bali ku social media bali ku TikTok balaga bali life is good buli kimu kigenda bulungi kati nabo ne baagala okukola ki mu luzuba kya emulate naye nayagala okubeera nga bali nenga talina ssente kati n'atunuulira kikyalina ye nga ye kyasobola okugyamu ssente okimanyi nga yeetunda ekivaamu naki ayingidde prostitution. Kati wewo n'ensonga endala gye mbadde tinjagala okwogerako ey'ebisiyaga eridde ensangi zino nayo oba olabye abasinga we bayisinza okuyingiza ebisiyaga nayo kivudde mu nsimbi abanyumya nsimbi. So ekisinga obukulu muvubuka kubeera ssente kwekolera ebintu bino temujja kukola. Bavubuka mweddeko mujjukire nti nno bino byonna byansi tukole tusabe Katonda kijja tuyamba okusigala mu layini. Martin Buwembo, MRU TV.